amawulire agagenda mu maaso programu ya Venus Mulula. Kale kakati we tugenda okutandikira wano mu Uganda nga tuli mu kalulu okuvaako mu ggwanga erya Cameroon bo baakavaamu. Kakati ennaku z'omwezi nga 12 Oktoba eggwanga erya Cameroon bakira akaboksi ate ne balonda alina okubeera omukulembeze w'eggwanga. Kakati on record gwayinza okuba nga obadde tomanyi Paul Biya ye president w'eggwanga erya Cameroon era nga abakalakase emyaka gumu 10 2 3 ana kati abadde ali mwana mwemeka mwesatu era Paul Biya wa myaka 9 mwemeka ebiri bagamba nti wayini gyako mukula gyako mukola ki kyandibanga abantu be Cameroon tabawoomedde ina kyabakola ki kakati lwaki ngambye bwatyo mu kalulu akaaliyo nga 12 yafugana Isati Chiroma nnyo naye okusinziira ku provisional results ezivaayo ziraga nti abantu be Cameroon balonze Paul Biya. Bagamba munange gwolabyeko ye mwana bawoza nti olwo lukadde lumanye ensonda naye kakati okusinziira ku Chiroma yavaayo mabega kawo n'agamba nti akalulu kano yakawangula n'ebitundu 5 ku buli ki era n'ategeeza abawagizi be nti singa mulaba ekitafaanaganako bwe kityo temulinda kuvaayo nga si kyekyo mwesogge mugende ku makubo mutandika okukola ki kakati ekiri mu ggwanga erya Cameroon abawagizi ba Chiroma batandise dda okubanga bagenda ku makubo okwegugunga bagamba twagala Chiroma si ssente naye okusinziira kakiko k'ebyokulonda mu sente bazikozesa wase baziwulira wa nyine eggwanga bwe nasembudde oziwulira badde ngamba nti mu ggwanga ettukuvu nazo wasiwuliramuko kakati no munnange okusinziira kakiko k'ebyokulonda sayidi zeeyo kagambye nedda ebyavudde mu kulonda tugenda batubiwa ensolo olunaku olw'enkya olw'okubiri n'okusinziira ku bawagizi ba Chiroma bagambye tetugenda kukkiriza kutuwanna mukadde nga tukola ki nga tulaba kiro singa Katonda oyo agaba emikisa egy'omuggulu oyo agaba obukulembeze kuba bagamba teri mukulembeze mutaveeriwa Katonda mutaveeri Katonda ate era tebusobola kubanga tewava wa Katonda ku myaka 4 tulanaye nga Katonda abe Cameroon yebakola ki kakati no munnange singa Katonda ayamba omusajja ono n'asobola okuwangula akalulu kano agenda kuva ku ntebe wanabakkiriza ebintu biriko n'okukkiriza teri kubanga mu kampeyini akubye kampeyini ezo naye kalate munnange olaba nga tuvudde mu by'okusaaga bw'abanga ne Chiroma akkiriza nti yafunye ebitundu 5 ku buli 100 kitegeeza abantu be Cameroon naye yennyini akkiriza nti omusajja akyali w'amaanyi oba ontegeera bulungi so naye bagenda kuva ku ntebe ku myaka 9 nga mu 9 awo ayagala yali mu myaka emeka wansanvu nga mwena I think 70 something awo so era kati ku Biya bagamba omuvubuka ayagala kujjako omukadde so ekyo kyekiri sayidi zeeyo naye wano mu ggwanga erya